walk into the future. General Salim Saleh abadde omwennyamivu ebyensusso alaze ennyiike eri bekikwatako nga bwe beesuuliddeyo gwa Nagamba ku bulimi. Saleh agamba nti eno y'engeri yokka abavubuka bwe bayinza okuyita amangu okwefunira ku jjamba ensangi zino. Statistics clearly show us that if you want to absorb as many people as possible, the agriculture sector is the only one available today which can, if it is made very conducive, it can absorb up to almost 2 million. It can create about 2 million jobs. Wano asinzidde okwambalira Ministry y'ebyenjigiriza gy'agamba nti tefuddeeyo nnyo ku ssomo lya bulimi songa lino lye liyinza okwagazisa abayizi okwenyigira mu bulimi. In the last graduation at Makerere University for Bachelors of Agriculture, all the students who passed out, who got degrees, have never had practical lessons. So how do you expect me, even if I'm retired, I'm a general, whatever I am, to convince these kids to go to agriculture when they are not trained for that? So, I'm sorry. Ye akulira ssettendekero w'e Makerere Professor Mondo Kagonyera asanyukidde ebigambo bya General Salim Saleh n'ayongerako nti bangi balina okuwubisibwa nti mu bulimi mulimu ebizibu bingi kyagambye nti si kituufu. We gave loans to farmers and practically all of these farmers we are able to pay back General Salim Saleh. So I can't agree with you anymore. There is a misconception, if we dare say, that agriculture is necessarily a risky business. Akulira MUBS Professor Balunywa alaze obwennyamivu olw'okuba nti ebbanga ddene azze anogaanya ettendekero lya MUBS ebizibu bye lirina wabula bekikwatako ne beefuula nampulira zzibi nga kati kwe kusalawo aleme kudda mu kwogera na kimu ku nsonga zino. Saying the same thing and expect and get the same results, but you expect different results, you are likely to be a mad person. I wish not to be a mad person, because I'll whine and I'll see the same thing happen, which is nothing will happen. Wabula omukolo gutawaanyiziddwa ekire ky'enkuba era nga teguwedde mirembe olw'enkuba ebadde mu kibuyaga okuyuuyayuuya ziweema bw'etyo neetaganya mikolo kuggwa mirembe. Abayizi balaze essanyu okutuuka ku kkula lino wadde ng'embeera ebadde y'akaweereege. I'm happy, though the rain has disorganized us. We're so glad that we went, we had success in all this. Naye kyendeyo olunaku luno tekibangayo. It's all a blessing from God. Andrew Kagwa, WBS TV.